kakatiri eri akettaka yakakujjukizanga buli lwenkulaba nina newejogerera ku makya mama waffe mukyala w'omugenzi Katolubwama, abaana b'omugenzi, bamemba ba palamenti mwenna abali wano, basebo ne banyabo mwenna abakungubazi abali wano, mwekubireko mu ngalo. Amanya gange nze Lutamaguzi Semakula Paulo Kasana, ndi mubaka wa palamenti akiikirira Nakaseke South, ng'ate mu palamenti ya Uganda ntuula kakiiko nga vice chairperson akakiiko ke bayita Paka Local Government, ng'obuvunaanyizibwa obwo bwampeerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange Mukiibi ne banno neeyama ngenda kutuusa eddoboozi nawe muganda wange Semwogerere mu palamenti yaffe ya Uganda, olw'ekyo kye musabye inshallah Allah nga ye mubeezi wange. Ebigambo byange bigenda kuba bitono nnyo. Nzize okusiibula muganda wange mukwano gwange omugenzi Paulo Katolubwama. Ekindeese wano Kato abadde mukwano gwange nnyo, naye nga kyensinga okumwagalako kiri kimu, Katonga akubuulira ekiri ku mutima gwe nga teyeekweka, nga bwe gaba mazima agakola ki? Agakubuulira oba omukyawa n'omukyawa. Emabegako awo twali ne Muhammad Nsereko oyo ne tugende e Vatikano ne Katolubwama. Bwe twagenda e Vatikano eyo, Kato ne mugamba nti nze ni musajja Mukatoliki, n'agamba nti nange bwe ndi. Ne bwe baakomawo ebifaananyi ne bikuba ng'omusumba bw'abadde ayogedde, ebifaananyi social media nejjula nti Katolubwama ne Muhammad Nsereko bambadde empale nyimpi bali eri mu kulya ssente, bo babonaabona abalonzi. Nenkubira Katolubwama ne muga ebifaananyi byammwe obira toli bakusa era toli bakolera kirungi, ne bakola ki? Ne basiima. Ne mugamba sebo mukama wange kankomaawo. Ekisinze nze ndi musajja Mukatoliki, Bayibuli egamba Katonda kwagala. God is love. Ffe Abakatoliki tusoma Bayibuli yaffe egamba nti Omwoyo Omutukuvu alina ebibala bina, oba fruits, egamba patience, bwe bugumiikiriza, love, okwagala, forgiveness, okusonyiwa, ekisembayo kisebo oli musumba. Kakati bwe tubeera ku nsi tubeerako ekiseera kitono nnyo, era tewaliiwo muntu yenna gwe tulinanga kusalira musango. Twalibadde nga tumanya mu nsi tukola ebirungi n'ebibi, era ffenna ne Bayibuli etugamba mu nsi muno tewaliiwo mutuukirivu, kubanga ffenna eyeerimba nti mutuukirivu afuula mukama waffe Yesu omulimba. Yensonga lwaki mulaba tugenda ne tufuna okusonyibwa. N'olwekyo ffe tuzze wano, naye ate newakubadde tuzze okwerekera muganda waffe Katolubwama, tulina okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo mwenna abali wano kwe twolekedde, kwe kw'omulabe Setaani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Akagambo Setaani ako kasooka okasazeemu, gw'olowooza ani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza? Ebyo tubibuulira bantu beebeereramu, kubanga ennaku zino ensi etusobedde, abantu baffe batambula bakiibakiiba. Kizibu okusanga omuntu atambula straight nga Lutamaguzi, sebo netegereza muganda Mukiibi, buli omu atambula akiibakiiba bw'ati. Tomanyi obadde eno obadde eno obadde eri. Bw'alaba otunuddeko bw'oti naaweta omulundi gumu, n'obuuza gwe mbadde ntambula naye alazeewa. Kubanga ensi abakiibikiibi, buli omu atambula akiibakiiba.
yensonga lwaki mulaba n'ensi yaffe Buganda eweddewo kata tugenda musiika mu ttaka si mukulu naye abantu babasengula amaloboozi buli omu gw'ogamba abaaye abantu nga babasengula ensi yaffe ng'eggwawo buli omu asirise nti azirinda boolwange tawa musibe ki njagala mumbuulire mwenna abali wano tulina abantu bangi abalina amaloboozi abalina ebifo ebyobuvunaanyizibwa naye mumbuulireyo abantu aboogera wano kusengula abantu ffenna we tuli amaloboozi matono nnyo kubanga ennaku zino omulembe gwakulya buli kye balaba kulya okulowooza kulya eby'omu maaso kulya naye mbalayirira nga mwakamala okulya ebya sitaani eyajja okubba okutta n'okuzikiriza mazima nammwe agenda kumala abalye kubanga mutambulira mu nsi ey'abakiibikiibi ennaku zino njagala kugamba abasika abagenda okusikira muganda wange Katolubwama ensi eweddemu ensa ennaku zino omusika baba tebannakuziika nga abamu batandise okulowooza banaatunga ebintu byo byotuyanidde basooka okulowooza ennaku zino batunda n'ettaka ly'ebijja nakabo baafa totubuulira batuweemuke batuwa twagala kakwirawo mbuulira basajja bano baafa naye abantu ne basigala nga bakiraba nnomo kubanga kati ensi eweddemu omunnyo ensi eweddemu ensa ndabye omusumba wano agamba nti ababaka ba palamenti simanyi mwe mutambula muli bannanfuusi yes nze ekyali kyangoba mu kereziya mukiwulire ndi musajja mukatuliki twagendanga mu kereziya nga mpulira faaza asooka kugamba katusabire abakulembeze tusabira pulezidenti waffe awangaale nnyo omukama amugume ne mubuuza owayo ogamba kifaaza abantu babonabona gwe naye nga wasabira waliwo abaana ba Nuupu abawambibwa waliwo abantu baffe abattibwa ne Buganda efaaza neffe kituluma nnyo okutandikanga okugamba nti tusabire ku bakulembeze bano ate abatuviirako okukola ki okubonaabona n'olwekyo tuzze okusiibula muganda waffe tukimanyi ti abamutaddeko omusango bamuteereddeko omusango gwa bwerere kubanga Katonda yasala omusango ffe ng'abaana b'abantu tetulina kusalanga musango wabula tulina okubeerangawo nga twegayirira Katonda ng'era tukola ebyo ebituufu ebirina okukola ki okukolebwa mu budde bwabyo nga njagala kumaliriza ssebo mukama wange muganda wange Mukiibi Buganda ttaka mukola ku leediyo ne bannammwe naye amaloboozi gammwe matono kubanga abasinga mutya naye bwe munaayimirirawo ffenna ne tuyimirira nti Buganda ttaka batuzaalira ku ttaka batuziika mu ttaka ebirungi byonna tubikolera ku ttaka n'obwakabaka ttaka ne munaabanga mutaddewo eddoboozi eryawamu naffe nga tuli mu palamenti kubanga ffe tuli mu palamenti tuli bamalayika buli muntu avaayo akuba mubaka wa palamenti enemeseza neyalema okuzaala mukazi we neyekwasa palamenti yanenemeseza mukazi wange tazaala leero ffe twayingira mu palamenti netuuza omusango n'olwekyo njagala kumaliriza nga mbasaba bino wammanga ssebo mukama wange tukimanyi nti tulina okusoomoozebwa kunene nnyo naye omuganda agamba agali awamu naye nga mannyo amalibu ne bwogagatta awamu tegaluma nnyama neyanzizza nnyo awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.